Olukungaana luno olutumiddwa balaza omubaka wa pulezident atuula Nansana Charles Lwanga yalukubiriza okusobola okuwuliriza okwemulugunyako abatuuze. Balaza eno yeetabiddwako abakulembeze okuli meeya wa Nansana Municipality John Bosco Kana Kambata, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Ingnia Ian Cheyune, town clerk wa Nansana Festo Tandeka, nga bonna baaniriziddwa meeya w'e Gombe Hawa Mbabazi RDC Lwanga asoose kubuulira abantu ekigendererwa kya balaza eno era abantu ne batandika okunnyonnyola ebibaluma. Lwaki omuntu omugagga tuba tumuwa ssente za PDM? Lwaki abantu bafoojingananga muntu ne yeetuuma erinnya asobole okufuna ssente zaki? Bwe buzibu bwe tulina y'ensonga lwaki tubayisa abatuuze eno meeting yammwe. Bannamawulire abagasakira mu kitundu kino babuulidde RDC nga bwe waliwo akabenje akabeerimbikamu ne kafuna ensimbi mu linnya lyabwe era nga bakulembeddwa Haje Samuel bategeezeza nti n'ensimbi z'emyoga waliwo abaazifuna nga bwe batuukirira akulira eby'ensimbi Samuel Serubiri n'abategeeza nti bannamawulire baazitwala dda. Tulabika nti tetwafuna nsimbi wabula bwe tuwulira ebyogerwa biga nti ab'amawulire ab'e Gombe baafuna emyoga era miliyoni 3 baazifuna. Baba tulage olunaku olwaleero abagamba nti baafuna ssente mu linnya lya bannamawulire b'e Gombe. Bannamawulire be bagamba nti be bawa ssente ez'emyoga kuli simanyi munnamawulire w'oluzzi lw'ekyalo, munnamawulire simanyi w'abafiirwa. Ssaalongo Serubiri atunudde ebikalu mu lujjudde lw'abantu RDC bwamubuuziza baani ddala abaafuna ssente z'abannamawulire. Ssente zaabwe baazifuna oba nedda? Emyoga gy'e Gombe gy'abamawulire abazifunamu be baliwa oba abazifuna zajja emiliyoni 3 rawundi eyasooka. Naye mu nteekateeka y'emyoga munnamawulire aviira ddala ku kyalo ne ku kkanisa ne ku muzikiti kasita oba ng'olina eggulire lyonna ly'ogaba. Town clerk Festo Tandeka bw'asituse okwongera okunnyonnyoka ensonga y'abannamawulire. Serubiri n'ategeeza nga abazifuna bwe bagenda emitala w'amayanja okkuba ekyeyo. Wuliriza ngambye kyeyamaani waakyo bamuyitanga Kasozi era twakwata n'eddiso eyaliwo Kazoora ne tumugala tusaba abantu bano abaaganyulwa mu mawulire tubasinkane. Abamu nga batugee balinnye bagenze Dubai tebaliiko. Mbabazi ategeezezza nti bakizudde ng'abantu bano bagunjawo obubiina bwabwe ne batawa abantu batuufu nsimbi era RDC Lwanga n'ategeeza nga bwe bagenda okubasiba singa tebazizza. Wandiika bannamawulire bafune ssente zaabwe. Bano be Nansana bagamba bali batuume erinnya eddala oba tubakwate tubasibe. Afande yenda kukolagana ne meeya ow'ekitiibwa. Obwangu ddala bano bafune ssente bannamawulire abatuufu. Abatuuze era balumiriza abakulu b'amasomero abasusse okusasuza abazadde ensimbi ne batuuka n'okugoba abaana baabwe fiizi mu masomero ga gavumenti. Essomero ly'Ebadda omwana okuva ku kyokusatu okweyongera ku lwatoola emitwalo okuva ku P1 mpaka ku P2 mitwalo 8 ate ne sukaali kiro 3 n'omutwalo ogwa ttooyi. Akulira ebyenjigiriza Nansana Frederick Katongole agambye nti tewali ssente zisasuzibwa bazadde nga ssente ezoogerwako abazadde bennyini be baazikkaanyaako. Teryakkirizibwa kugoba mwana kuddaka nga nsonga za ssente. Nze nga mmeeya nasanze abaana ku kkubo nga babagobedde emitwalo 2. Naye poliisi ekyuke mu mwana atayidde balayi tasobola kusoma. Mbadde nsaba yadde twagaanye gavumenti kirungi naye waakiri management twabeerewo kafiira katonotono akayimirirawo essomero. Tulina ettaka ng'ekkanisa twawaayo ettaka eryo tulimireko kasooli naye n'abazadde bano obayita okoola kasooli abaana baabwe gwe bagenda okulya ne bagaana. Mwagala bahedikica bano bakolere ki abaana bammwe? Omwana tasobola kusoma ng'enjala emuluma. Ssentebe Ingnia Ian Cheyune agambye nti ekisinga okwennyamiza be bakulu b'amasomero okusasuza abaana ensimbi kyokka nga n'omutindo gubalemye okulinnyisa. Omuzadde aweeredde abaana omwana emyaka 7 ate atuuse mu P7 gw'oli mu kubba bibuuzo. That's why they were failing. So we are coming back. New policy. Twagala disitulikiti yaffe mu byenjigiriza eddeyo. Abasaba abantu ssente okusukka kwezi tulowooza nti zandibadde za kulya mmere abasaana kukwatibwa. Robert Musanje ne Weswa Beka be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.